egenda kwekula ebyama by'abalabe bo. Empeta egenda kubuulira buli kimu kye bakola. Tell you each and everything, whatever it was done to you. Mukama mulungi. Praise the Lord. So empeta egenda kubuulira buli kimu kye bakola. The ring is going to tell you each and everything, whatever they So did against you. wetwadde twogera As we're speaking, yaŋŋambye zino sente tozeetaaga. you don't need this money. Sente ojja beera nazo. You'll have the money. Ne w'onaaba tolina bukuumi You don't have protection. bagenda kuzitwala. They are going to take the money away. Ge makulu g'abali adde batwala sente You ezo. see the people taking away the money. N'aŋŋamba And he said, empeta eyo the ring, kye kigenda obeera ekikomera it is going to be the fence. ekigenda okuuma abantu bange. That's going to Kye protect my kigenda people. obeera It's ekikomera going to be the fence. ekigenda okuuma sente z'abantu Protect bange. people's money. Kye kigenda obeera ekikomera Be the fence. ekigenda okuuma bakyala b'abantu bange. Protect the wife of my Kye people. kigenda obeera ekikomera Be the fence. ekigenda okuuma abaami b'abawala bange. Protecting husband of my Kye daughter. kigenda obeera ekikomera Be the fence. ekigenda okuuma emirimu gy'abantu Protect the bange. job of my people. Ng'omuntu alina empeta eyo With that ring, teri kigenda kumulumba mu linnya erya Yesu. hit him in the name of Jesus. Mukama mulungi. God is good. Leero ŋŋenda kuwa omukuumi I'm asinga. going to give you the best protector. Ogenda yimirira mu mpeta You eyo are going to send out. naye nkusuubiza I promise you, tewali kigenda kutuukako. nothing is going to happen to you. Kyukira muno omugambe February Remember the February mwezi gwange. is my month. February February, ŋŋenda kubeera muwanguzi. I'm going to be a winner. February February, teri agenda kunneesimbamu. nobody's going to stand against me. February February, amafuta g'empeta anointing of the ring, gakomawo. it is coming back. Abooluganda Brother. ogenda yimirira masekati g'abalabe You are going bo. to stand amidst your enemies. Ogenda yimirira masekati g'abalabe You are bo going to stand amidst your enemies. ng'omulaba akwetoolodde buli It's going to wamu. be surrounding you. Okwate bukwasi ku mpeta eyo And so that on that abalabe basaasaane. enemies will scatter. Katonda agenda kuwa amaanyi. God is going to give you the power. Abalabe bagenda It's kusaasaana. going to scatter around. Mukama mulungi. God is good. Tetugenda kutya muntu n'omu. We are never going to fear anybody. Toweeraliikirira muntu n'omu. Don't be worried of anybody. Bonna aboogera bagenda kwogera. Many people are going to speak. Naye tolina gw'ogenda kutya. You never fear anybody. Ogenda You are kuyimirira. going to stand. Abalabe basaasaane. People will scatter. Mukama mulungi. God is good. Bayibuli egamba Samusoni buli we yamalanga The okusaba Bible says whenever Samson nga prayed, abalabe bamwetoolodde the enemy was scattered. n'asumulula enviiri n'azita He just left them. n'akuba buli mulabe yali All amwetoolodde. the men surrounded him. Naawe Mukama agenda kuyamba. God is going to help you. Ogenda kuba buli mulabe You are going to akwetoolodde. smite all your enemies surrounding you. Mukama mulungi. God is good. So leero ogenda vaawo n'empeta. You are going to do this space with your ring. Empeta egenda The okugaggawaza. ring is going to make you rich. Ogenda kwambala obukuumi. You are going to put on the protection. Mwabadde bawulya ebintu ebikoona mu mayumba You had to gammwe. think I hit on your Mwabadde roof. balina abaana abagwa ensimbu. You had to people suffering Mwabadde from balina endwadde mu mayumba. sickness to your house. Gwafiirwa You gwaziika. lose, you bury. Endwadde tezivaawo. Sickness always there. Empeta eyo egenda kukuuma The ring is n'ab'enjuuyo. going to protect with your household. Empeta eyo egenda kukuuma okuva buli mubbi yenna. That ring is going to protect each and everybody. Kankuweerewo instruction. Let me make an instruction. February Mukama kikyayagala What okole. does God February want you to do?
Ki Mukama kyayagala okole? What does God want you to do in February? Ogenda kukwata empete eyo. You are going to get that ring. Buli muntu yenna Everybody. empete eyo ogenda You are gikwatako going to get that ring. naye egenda kukukolera ekinene. It is going to do something big for you. Mukama mulungi. God is good. Oyagala oyimusa obulamu bwo, You want to lift up your life. oyagala okyusa obulamu You bwo, want to transform your life. oyagala kuba w'amaanyi. You want to be powerful. Mukama takwadde mwoyo wa God kutya, has not given you the spirit of fear. akwadde mwoyo w'amaanyi, Has given you a spirit of power. akwadde mwoyo The w'okubizzaayo, spirit of sending them back. akwadde mwoyo The w'obuwanguzi. spirit of victory. Buli kisa eyakulogayo awedde, Whoever bullies you, it is over buli them. kisa eyakola ekibi awedde, Whoever did something bad is bigenda kuddayo wa gye they are going to byava. go back to where they came from. Bameka ng'omwaka guno olina enteekateeka, How many of you this year have a naye preparation? nga muli ogamba Inside you say, musumba ntuuse akaseera ntiddemu, it is time I've got fear. ndaba enteekateeka zange ziyinza My obutatuukirira. plan may not go through. Teeka emikono gyo mu bbanga, Raise up your hand. mugambe Mukama, Say, Lord, olunaku olwaleero this night ndeese enteekateeka I've zange planned all the preparation mu maaso go. before you. Mukama nsaba I ozituukirize, want you to fulfill them kubanga wakyogera as you spoke it. nti tuleete enteekateeka Just zaffe, bring all your preparation. naawe onaazituukiriza. You will fulfill them. Olunaku olwaleero Of today, Mukama zituukirize. fulfill them. Wano waliwo abantu abagenda okuwangula, There are some people here that are going to win. waliwo azze n'endwadde, Somebody has come with a era sickness. ogenda kuvaawo ng'owonye. Is gone. Waliwo azze n'endwadde, Somebody has come with a sickness. era ogenda kuvaawo ng'owonye. You are going to leave this place when you are healed. Mukama mulungi. God is good. Abooluganda, mwoyo wa Mukama yatandise otambula mu kifo kino. The Spirit of God has already moved into this place. Mwoyo wa Mukama yatandise otambula mu kifo kino. Already started moving into this place. Mukama awulira amaloboozi g'abantu abakaaba. He's hearing people's voice that are crying. Empeta leero egenda kuggyayo ebyama. The ring is going to bring all the secret. Ekintu kye bakola nga tokimanyiiko, Something that you don't understand. Mukama agenda kikuleetera okimanya. God's going to cause you to know that for a thing. Mukama mulungi. God is good. Wano waliwo abantu There are some people here. olina ebibuuzo bye You weebuuza, have a question you are asking. Mukama agenda bikuddamu God's leero. going to answer your question. Kambalage ekyewuunyisa. Let me show you the surprising thing Wano kana katuuti, on this pulpit. wano katuuti On this pulpit. siinawo mpeta, I don't have a ring here. teriwo, I don't have. tebannazireta, ziri waggulu eyo, They are still up. ziri waggulu eyo, They are just up there. naye zo But for them, zatandise okwaloketinga bannyini baazo. they already allocated their owner. Kakati kankulage, Now let me kyekiri show you. kyaŋŋambye gwe kati ogenda kyongeramu. We are going to. Siyinza ajja okuwa empeta yegenda okulonda. The ring is going to relocate you. Kakati kankulage, Let me show you. kankulage, Let me show you. anti ndi generaali kati kankulage, Let me show you. kankulage kino njagala olabe. You see this? Labayo, empeta siziina I wano, don't have the ring here. ziri waggulu awo. They're still there up. Naye waliwo ziri mu kwogera. Now they're speaking now. Kati nziwulira, I can hear them speaking. zigezaako buli emu ekabirira nnyini waayo, Each one is crying for its owner. buli emu ekabirira nnyini waayo. It's crying for its owner. Ani ayagala omanya nti Katonda alina amaanyi? Who want to know that God is powerful?
ziri mu kwogera. They are speaking. Ani alina empeta? Aneti empeta ezo ziriwa? And where are the rings, please? Azina yonna gye ziri. Wherever they are. Kiri kiti It's owuliriza. like this. Mukama mulungi. God is good. Essaawa zino tompita muzeeyi, tompita pasita Jengo. Don't Peter Muzei. Kati essaawa zino nyambadde kombati yange. General. He's a general. Okay, labayo wano. Wekituwa ekiri. It's like this. Bameka nga ali owuliddeko emboozi How have you ever had a conversation? nti osobola okubba You ssente, can steal money. ssente n'ekwogerera amatu n'egamba nzijaayo gye wanzize. And the man can say to Ezo you, emboozi twakola tuziwulira. take me where you brought me Kakati from. nze kankulage, Let me show you. kankikulage. Let me show it to you. Empeta ezo There's rings. ziri mu kwogera. They are speaking. Buli omu Everybody. empeta amaze olonda nnyini waayo. Kakati The ring has chosen waliwo someone. eyogera There's one saying. nti nze munnange ono gwe nina obeera The naye one I'm supposed to be with alina ekizibu weekiti ne has weekiti. this problem and that problem. Kakati buli omwana empeta ye Who- egezaako okuŋŋamba nti ono alina ekizibu weekiti ne Each weekiti, people's problem. ono kino na kino kyamutuukako, This one happened to him. There. muyambe. Help him. Kati empeta zammwe zoogera. Your rings are speaking out. Labayo, soko zizeeyo waggulu, malirize kino, zizeeyo First take them up. gwe soko I zizeeyo. want to wind up with this. Kati kankulage. Let me show you. Wano Here. ne nnyingi kanondeko. Let me pick one. Some Ani alina ekizibu ekiri sirias. who have got a serious problem. Saga batunuulira. Nze ndi eno katuuti kange. I'm on my pulpit. Okay, tukole tuti. Let us do this. Ndi wano, I'm here. muli eyo. You are there. Buli omu ali awo alina ekibuuzo kye yeebuuza. Each one of you have a question you're asking. Alina ekibuuzo kye You yeebuuza. have a question you're asking. Empeta zammwe zoogera. Your rings are Kati speaking out. kanondeyo omu. Let me pick one. Kanondeyo omu. Let me pick one. Wano waliwo omukyala, There's a woman here. empeta ye ŋŋamba Her ring is saying, wafiirwa omwana yalina emyaka 17. you lost a child of 17 years. Yali mwana wa bwala. She was a girl. Faith. Faith. Erinnya lye bali bamuyita Faith. She was called Faith. Naye tomanyi kikyamutta. You don't know what killed Faith. Wayawukana n'omwami, omwami agamba gwe watta You omwana. spoke to that man, but he said you are the one that killed the Omwami child. agamba ekawala gye wamutwala be baamutta. The Kawala people killed my daughter. Abasawo baanoonya ekyali kiruma omwana kyabula The diagnosis for the sick they didn't paka we find yatuuka n'afa. until when the child passed away. Ekibuuzo ekyo okyebuuza, Ask that very question. oze mu kansolingi mu maaso gange emirundi You ena, have come for counseling for 4 naye times. nga buli wombuuza nkusabira busabizi. You ask me just Buli wombuuza nkusabira whenever busabizi. ask me, just pray for you. Naye kati leero ngenda kuwa ansa kuba kati empeta ye eyogera. I'm going to give you the answer because your ring is speaking out. Wafiira omwana bamuyita Faith, That child you lost is called erinnya Faith. lyokka lyendaba. That's the name I see. Yalina emyaka 17. She Duka was 17 misinde, years. duka Run, misinde, run, Mukama run, ayagala run, kuyamba. run. God want to help you. Empeta ye eyogera gwogenda gifunirawo Your tewali ring kirala. is speaking out. You're going to save your Duka ring. misinde, duka misinde aliwa. Run. Duka. Run. Yegwe. Are you the one? Are you the one? Yimirirawo tofaayo. Come on, let a microphone. Microphone. Amanya go gwana. What are your names? Zemmire Nakalema. Wanji? Zemmire Nakalema. Mire Nakalema. Mire Nakalema. Kyekyabaawo. What happened? Musumba omwana wange yalwala. Yalwalira ebbanga.
ng'ekintu kimusika nga kimugongobaza naye nga kitaawe agamba omwana oyo lwaki wamutwala ewammwe kirabika bino byewammwe kale mu butuufu ng'amanyi nze navaako obuzibu naye musumba omwana yanfaako. Yalina emyaka emeka? Omwana yani erinnya erisooka? Ye Mugoda Faith. Mugoda Faith. Omanye ekyamutta? Do you know what killed your child? Kakati mundeetere empeta muwe yege namubuulira. Bring the ring. Come on, yangwa mulete empeta ezo. Bring the ring. Abooluganda buli omu ngenda kutuukako. I'm going to reach each and everyone. Awabeekawaala tebasobola kusumagira. You members, you cannot sleep if you reach on that. Awo n'okutuula ba tebaagala kutuula. They don't want even to sit. Come on, wabewa mugamba azirete. Mukama mulungi. God is good. Mukama agenda kwanukula ebibuuzo byonna byoweebuuza. God is going to answer all the questions that have been asking. Buli kibuuzo kyeweebuuza Whatever question that have been asking, Mukama agenda kwanukula mu linnya erya Yesu. Answer you in Jesus' name. Mwoyo wa Mukama agenda kukwata ku buli muntu yenna. The Spirit of God is going to touch each and every one. Abooluganda ffe twatandise dda kati okusaba. We began already to pray. Amafuta gatandise dda okukulukuta. Anointing is already flowing now. Ogambye gwani? What's your name? Gwani? Zemmire Nakalema. Mire. Mire. Buli oli wano eyogera byayo kati nolondamu eyiye. Ekikwewunyisa nze wano ndaba faces z'abantu. I see people with face here. Waliwo abuuza eyange mweri. Is mine there? To speak now. But ekibuuzo kiri nti The question is, ani awulira byeyogera? who of you can hear what it is speaking? Eyogera. It is speaking. Njise Kazindala eyogera. Can I put in the microphone and it speaks? Nze mpulira ate ereekaana. For me, I can hear it is making noise. Mugiwulira? Making a lot of noise. Can you hear it? Naye gwe yo gye ngenda okuwa. The one I'm going to give to you, Akaseera kagenda tuuka. time will come. Ng'ogenda tuuka bw'oti mu buzibu. You are going to reach into a trouble. Eyogere nawe gamba otugendawo. It will tell you and say, go there. Kakati kankulage. Now let me show you. Ogambye gwani? You said, what's your name? Zemmire Nakalema. Tomanyi kyatta mwana wo. You don't know what killed your child. Empete negamba. This one is saying, Eyina omwami gweyogerako.
It is talking about some gentleman. Simanyi oba omumanyi. I don't know whether you know that gentleman. Naye nze manyi omumanyi. I know that you know him. Sengendo Arnold. Sengendo Arnold. Omumanyi? Do you know him? Wanji Musumba. Omwami gwe bayita Sengendo Arnold omumanyi? Do you know Sengendo Arnold? Mumanyi. Omumanyi. You know him. Omuyita otya? How do you call him? Mujjukidde. Wanji? Mujjukira. Wali omuyita otya? How did you call him? Yali mukwano gwange era nga bw'omanyi. Akitegedde kikubira engalo ez'amaanyi. Clap for it. Okay. Now, Onoonya ekyatta omwana wo. you look forward to kill your daughter. Kakati kankulambululire. Let me elaborate. Wenjogera nga nnimba oŋŋamba nti musumba olimba. If I speak when I'm lying, you say pastor you're lying. Kakati kankikulambulire. Let me elaborate. Kanjiteeke nawa neeyogere bulungi nga mpulira. Let me put it here. It's going to speak openly to me. Omwaka 2010 The year 2010, March ennaku z'omwezi nga 22 March 22nd. ssaawa 6 n'eddakiika 2 Just 20 minutes past 12. wali otambula You are walking, ng'ogenda mu kizimbe ekimu ng'obanja omuyindi. going to a certain building, demanding a muyindi. Wagenda obanja omuyindi When you went to demand that muyindi, yakuyisa bubi nnyo, he mistreated you. naye abamu ku bakozi abapya be baali bakaleeta Some of the new workers that just nga mwe brought, bamaze obbagoba mwe mwali omwami omu there was some gentleman oyo gwe bayita Arnold. who's called Arnold. Yakukwata bulungi n'akugumya n'akuzaamu amaanyi. He encouraged you. Mazima ddala wali tolina na sente zikuzza Didn't gy'obeera, have even a transport to go to home n'akuwa sente and give you money n'omuwa ennamba y'essimu, and give me a phone number. ne musigala nga mwogera ku You by'omulimu. talked about the job. Awo we mwava Now that's the cause. ne mutandika okufunawo enkoolagana. You got a relationship Ku with byonna him. bye njogedde nina kye nnimba. Am I lying? Bituufu Musumba. Tukira muno omugambe nawe olina by'ogenda omumanya. Turn to your neighbor and say, even you are going to know various things. Ennaku z'omwezi On the date nga 9 of 9th ogw'omukaaga of June, yakubira essimu he n'agamba called you and said, jangu omperekereko, come and escort me. taata wange omuto afudde. My father's died. Taata wange omuto My afudde. uncle has died. Ssebwami Alani ye yali taata w'omuto. Sirwang Arnold was the father of that man. Oba nnimba Am I lying? wangi. Kituufu ky'oyogera. So wamuwerekera You escorted him we mwali ku lumbe when you were in the funeral n'omubuuza and you asked him, taata woono omuto kye kimusse. what has killed this father of yours? Yagamba ekigambo He kimu, told me one word. abantu emukola endagaano When you make a covenant, kibi nnyo it is so bad obutazituukiriza. never to feel it. Gwe twakitega amaaga akkiriza You just believed in it. nti kituufu nnyo. It is so true. Bwe tuba tukoze endagaano If you make a covenant, tulina you have ozituukiriza. to fulfill it. Ne mukomyawo emboozi. And you stop your conversation Oba there. nimba. Am I lying? Musumba byonna by'oyogera bituufu. Kakati labayo Now look at this. we mwavaayo When you came out of this place, when you came back, omwami that man, yagamba he told you, osobola okubeera nange. can you be with me? Can you stay with me? Nawe n'omugamba And you told him, nsobola okubeera naawe. I can stay with you. Bannaayi, You people, wemba mukola ebisuubizo, wemba musuubiza abantu, if you're promising people, basuubiza ekintu ky'ojja otuusa. promise what you are going to fulfill. Omwami yamubuuza, The man asked her, osobola okweresa buli kimu can you leave and each and everything ku lwange? for my sake and do with me? Abasingawo muddamu mutya? What can you? I do, mwogedde na luzungu.
naye n'addamu n'agamba And she replied, nti ye. yes, I can. Kakati maama, Now you woman, njagala kuyamba. I want to tell you, Jjukira we mwali ku lumbe, remember when you're on a funeral, wewamubuuza taata w'omuto kye kimusse, yagamba what has abantu given, mufubenga nnyo always people try your best otuukiriza endagaano ze to mwakola, fulfill the covenant that you made mulekerawo zimenya. and never to break the Kakati covenant. n'amugamba osobola obeera nange, n'agamba nti He ye. said, can you be together with me? I say, I can. Osobola okweresa buli kimu Can you leave each and ku everything lwange for nti me? ye. And he said, yes. So ne mukola entegeka You made a preparation. nti mugenda beera You are mwenna, going to stay together. ne mutuuka ku ky'abaana, You talk about the children. n'omugamba nina omwana, And you said, I have a child. ne madde njagala beera naye. I want to stay with her. N'agamba mukwano, And I said, sandyagadde kubeera mu maka gaffe I don't want to be in our marriage. nga mulimu omwana gwe sizaala. When there's Bwe a tuba child, tusazeewo tukole famire, If you decide to make a family, tukole famire. I'll make a family. Oba nkuwayiriza Am I si right? kituufu. byonna we byali. Kakati nga bw'omanya omuzadde ku mwana, As you know, a parent concerning the child, yalemerako, she insisted and persisted, yalemerako. insisted, N'agamba and said, aa, no. njagala kuba n'omwana wange. I want to stay with my child. My Olutalo girl. lwali lw'amaanyi. The battle was so big. Omusajja n'abeerawo, The man was n'amukkiriza abeere naye, And allowed to stay omwana with waali, omusajja tayagala The mother mwana, said, I want this paka child. ono we yatuuka. Until the time I reached, N'agamba aa, this one said, kanvewo n'omwana. let me leave this because of my child. Omusajja n'amugamba, And the man has told her, olyose n'okirowooza, it is good you have thought about it. kuba ova mulemezaawo, If you had stayed with that child, omwana oyo mbadde ngenda mufuula mujjawo. I was going to make that Ono child to be n'amugamba, with. And this one said, lwaki oba okikola? why are you doing? Can you do it? N'amugamba twakola endagaano, And I said, because you made a ojja covenant, kwerekereza buli kimu ku lwange. you are going to leave each and everything because of me. N'amugamba gwe musajja gwe, And say, you man, oli musiru, you are so foolish. ndeka ntya omwana ku lulwo? How can I leave my Omusajja child? because of n'amugamba you? ekitegeeza wannimba. And said, maybe, could be you lied to me. N'amugamba toddangamu kunnoonya. And he said, never look for me again. Omusajja And the n'amugamba, man said, wuliriza, listen, woba oyagala emirembe, if you want peace, sigalawo. remain. Ye n'agenda. And she left. Bw'ayita omwezi gumu, Only 1 month passed. omwana ne bamukomyawo okuva ku ssomero. The child was brought back from the school. Yali mulwadde. The child was so sick. Omwana n'alwala omwaka ogusooka And the child became sick for the whole month. ng'ali ku ndiri, When was admitted, talina kyasobola kukola. couldn't do anything. N'alwala ogwokubiri And so the second month, ng'ali ku ndiri, admitted, nga talina kyasobola kukola, couldn't do anything on her own. paka we yatuuka n'afa. Until when the child passed away. Kakati wano Now, twagala kumanya we want to know ki ekitta omwana, what kills the daughter. nga n'abasawo The doctors, bali bagamba tebamanyi kimudde. they said they didn't know the sickness. The diagnosis Mama, they didn't find. ng'olowooza omwana yava ku ky'okufa. You think what caused the child to die? Nze musumba omutima guŋŋamba oyo omusajja yeyamutta. Omusajja yamutta. That man's the one responsible. Oteebi. Yeah. Gwe wagenda yingira mu ndagaano gy'otamanyi, You entered into a covenant you didn't know. wagenda yingira mu ndagaano You gy'otamanyi, entered the agreements you didn't know. omwana n'afa. And the child passed away. Kakati obulamu bwo Now your life naawe ne butandika okwonooneka. becomes Buli mulimu gw'ofuna bagoba. whatever job you get, they chase Buli you. musajja yagamba toliba na mirembe, buli musajja ajja gy'oli Whenever a man will come to you, akwesamba. Essaawa zino just thinking ndaba was, waliwo omusajja gw'oyina, there's a man that naye you have, olwezi era muba mu byakkaayana, but always argue and quarrel all the muba time. mu kuyomba, Always you quarrel all the time. era oyagana kwawukana You naye. want to separate. Kituufu musumba. Kakati
nzonjagaza ki? What do you want from me? Wangi musumba. Kiki oyagala What do you want the pastor to do for you? Onsabire entereere. wali omuganda wakuddako There's your sister who follows you. omuwala God, omwagala nnyo, you love her so much. in fact muwala muto nnyo n'okusoma kwe Even her studies, wa contributinga kinene you contributed a lot. naye mpete neŋŋamba esawa zino ali mu ddwaliro gy'ovudde. She's admitted you're from this hospital. Kituufu oba si Is kituufu? it true? Kituufu musumba. Bagamba waliwo ekintu ekimunyoola mu lubuto. Some things is Ye yagamba rotating her mu lubuto stomach. awuliramu ekintu She ekimunyoola feels something rotating in her stomach. gulinga muliro naye It's like a fiber. abasawo bagamba tebalaba The kimuliro. doctor said they cannot see Era what bwe kiri bamukebedde obulwadde bubuze. Kakati No. jjukira nnyo Remember, nakiriwo ekito bwe kyatandika it started like that, the other thing. gwe buli we buziba Every, muno otandika owuliramu omuliro, whenever it becomes dark, you feel fire in otandika owulira omuliro the thighs. then wekubanga okukakkanyemu As it kakati comes. n'owulira ekintu ekikunyola mu lubuto Then you feel something wekibanga rotating. ekikakkanyeemu It then goes. mukwebaka kaliwo ekintu ekijja ekiro ne kikozesa. When you sleep, something comes and uses you as a man. Kakati omanyi lwaki You know what? oli omwami That man, yagamba mu mikwano gye gy'otaali he told his friend where baali he went. bamusekerera They are laughing at him kuba yali akwagala nnyo, because they are so ate much. mikwano gye gyali gimugambye tolina kubeera na mukazi And the friend said, when ne bamusekerera yabagamba they laughed at him and ffe said, waffe tetukyayibwa and we are not treated at our. omukazi oyo That woman, ne waaliragawa even if she will go away, ne waaliragawa even if she will go away, ndisigala ndi bbaawe. I'll remain to be her husband. Omukazi oyo That woman, talifuna she'll ssanyu never receive joy mu buliri okuggyako ng'ali nange. unless she is. Kakati Now, ogezezako olaba abasajja ab'enjawulo naye you have tried to see other people, but obaawo nga bijaawo bwe bityo You are naye like that. ekintu kijja ekiro ne kikozesa. something come and uses you as a man. Muli owulira ensonyi okwogera n'ogamba You feel bannaye shy to say. tetuganye ekintu kinkozesa naye ate ke kaseera kenninga kenninawo nti nyumirwa. Something uses me. but Kubanga it's a oli omwami time. ssebo yagamba The man said, olina kubeera mukyala we wekka. you have to be her own. Gw'okuba omusanyufu olina kukwata kkubo You kuddayo. have to go back to him. Ekitali ekyo Which is not that. tojja kufuna You'll ssanyu. never receive joy or peace. Kakati abantu bo Now your people, muwala we yafa, your kakati daughter, sisita wo your sister, mu nnaku nnya 4 days, naye agenda. he's going to die. Nnaku nnya 4 days to come. emu bbiri ssatu nnya One, bala two, three, four ennaku days. nnya okuva kati luba lwakumeka Which day will be lugenda that? kuba lwakumeka wangi siwulira lwakubiri It will be on Tuesday. ku lwokubiri On Tuesday. essaawa nnya At ez'ekiro 10 p.m. mujjala bakasimu nga bagamba nti agenze. They'll call you that she has jjukira passed muwalawo zaali ssaawa nnya n'eddakiika ana mu nnya. away. Daughter, she was at. Ono ye zigenda kuba nnya neeti. This one's going to be at 10 bajja kukuba akasimu p.m. bagambe nti They are agenze. going to call you and say she has passed away. Oyo wanaavaako After that. kakati gwe naawe guno omuliro gw'owulira mu kugulu kuno That fire okwa that you right feel in your thighs. guno omuliro gw'owulira That fire nekima you feel. nekyambuka nekikunyola The mu thing that lubuto come and strangles you in what? kigenda kumakidde mu kifuba It'll go in your otuuke chest. nga tossa I reach a time that obadde will not be weebaka olumu useless. n'owulira ng'oziira naye nga And you gutomanyi feel lwaki. suffocating. We don't know why you suffocate. kakati gwaddako sisita You will be the waavaako next. gwaddako After your sister. solution eri You emu will be the next. kuddayo wa mwami The solution is to go back to that man. ye solution yokka. That's the only solution. oli yabagamba bo tebakyayibwa They say they can never be hated. ekika ekyabwe okola nabo If you endagaano. make a covenant with them, oli omwami that man alina abantu has people. abadde bagezangako mufeera amataka Who used naye to- teri mulamu n'ogwa There is not even a single man that is alive. bonna bafu. olina wa mukisa For your okuba blessing. ng'okyali mulamu. For you to be still alive. Oli wa mukisa You are so much blessed to be alive.
oli wa mukisa okuba nga for you to okyali be alive. anti asabira wa leero nno bimutabuseeko. kakati bwono nkubuuliza Now I was asking, oyagala nkuyambe ntya? how do you want the pastor to help you? njagala onsabira ebiddeyo gye byava naye nze siddayo. oyagala nkusabire You want the pastor to pray for you. naye toyagala kuddayo. You don't want to go back there. Ogenda kuddayo. You're going to go back. Ogenda kuddayo. You'll go back there. Bameka bagamba ddeyo? How many of you say she has to go back? Bameka bagamba taddayo? How many of you say she should not go back? Take emikono kyombangu. Lift up your hand. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Nawe teeka emikono gyombangu. Buli muntu ali wano. Everybody lift up your hand. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Teeka emikono gyombangu. Lift up your hand. Gamba Yesu. Say, Jesus, Nzize mu maaso go I've come before you nga wendi. as I'm here. Mukama nina abalabe Lord, I have enemies, naye mpulira but I feel njagala balabe bange I want my enemies balabe ku kifaananyi kyange to see my picture eky'obusungu. of anger. Njagala balabe bange I want my enemies baboneeboneko to suffer nga we as bambonyaabonyeza. I've been suffering. Mukama ekyo kimpe Lord, give it to me. mu linnya erya Yesu. In the mighty name of Jesus. Gwa Get. leeta emikono gyo ebiri. Bring your hands. Teeka wano. Giteeke wano mu kibatu kyange. Giteeke emikono gyo giteeke wano. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Mukama amusumuludde. God has set her free. Mukama amusumuludde.
God has set her free. eno empeta ye This is her ring. kati esirise. It is now quiet. Buli kimu kyebadde yagala Whatever it wanted, ekimaliriza. it has done it. Buli kimu Everything. ekimaliriza. It has worked on it. So kino kyembadde ngezaako okugamba. This is what I was trying to tell you. Ogendagenda nayo abaliwo ku Sunday Those of you who are here on nali Sunday, njogera ku bintu bino bye tusabira